abantu abamu oluusi kati nga Oulanyah bwe yategeera kisha kimutuuseeko yagamba taata we era n'amugamba in fact kukwekurama n'amuramya nti bwendi banfudo ekigamba ne president wabule kyetwewuunya bwaki Oulanyah tiyagenda era nayogera ne president yamubura n'ababaka abava mu Acholi nabo ku sente ezo babawaddeko buli mubaka from Acholi land. Yes. Abalala boogera miliyoni 3 nti buli mubaka yawerebwa miliyoni 3 ezokukaba obaza kukaaba obaza kukola ki kyojja mu miro kukakanya community naye ezo sente ziri kwa kabuuza abagenda yo kumubudaabuda bandi banga bamubudaabuda nga bamugamba nti nedda taata kiri kireke baja kwogera ku kansa nti yemuse era tunabiri azifo muntu alina kansa yetawe obutwa tawe bwabutwa so echo njagala tukigenderere kati ne budget yo kukola enguudo naye beerawo eri mu 77 ku buli muntu afa wabula n'ekintu ky'ennyumba kata oraba nti kize gavana bali baagala kumugulira ennyumba gyabeeramu nikizuulibwa nti bali baagala kubba bubbi ekisooka ennyumba ya gavumenti omuntu bw'aba agisulamu gavumenti yejjaku ebintu byayo era tenant abeera mu nyumba eyo awebwa omukisa ogusooka okugula ennyumba eyo bwe tunakizuula nti wandibawo chaos etuyinza kugamba principal waffe n'atagenda naye ekyokuziika ekyokugenda n'obutagenda ate kisigala eriye it's a personal choice asobola kusalamu n'agenda ekisooka yaliko mubaka wa parliament nga Oulanyah ya deputy speaker ekyokubiri kati ye president general w'ekibiina ekisinga obunene mu ggwanga omuntu mukulu bwakyo speaker bw'aba afudde y'omu ku bandi badde baanirizibwa era ng'ali ku mwami bw'ogenda ku mutima gwa Winyodoro nga bwemumanyi he was simply posturing nga yamuteringa kuli tukwabadde nakwetonda tikiriyo irinda Ssaabasajja akomewo osabe ogendeyo omwetondere weewango n'obwo namwetondera nze nkimanyi ku mutima gwo oba weeyisawo bweyisa kati abo batandise musajja tuwangudde yabawangudde bonna yabatadde ku ttaka buli kyonna kyemunaamuteekangako omukono gwa Katonda gwokka gwe gujja kugenda nga gukulembedde Bobi Wine ajja kubateeka ku ttaka nga timutegedde ye yagambye Oulanyah agende ye yagambye chief justice yenenye ye yamuwa bwino omufu alyoke awemuke nkiddamu esente zagenda ku governor wa Bank of Uganda zandibanga zisinga nazo nayezo abantu olaba tibazigendako nnyo ng'ezoono in fact ezoono olaba na IGG ayingiddewo ayagala alabe embalirira Winyodoro kitakimanyi ono muntu Uganda wa Nabakyono yo badde kimanyi buli cultural leader yena recognized by the government by the state awebwa omusaala nakoma okumanya gwa $5,000,000 buli cultural leader awebwa omusaala omukulembeze ebyo yasooka kukola yabivaako ate nituddayo emabega mayiro nga 10 njagala tutambule wamu tulondere bwaki baweerebwa ensimbi zino tikibangawo kandi bakakolyo okokubasirisa nti muleke kusajula embeera nga baba za choja mu miro ekyo kibeera nga kyoja mu miro